Yes, okyali ku Red Zone TV. Ebigambo by'omukulu Honorable Mpuuga nsamba byayogedde eggulo bikyagenda mu maaso n'okubanga ate byewuunyisa bannayuganda bangi bavuddeyo ne boogera ebigambo eby'enjawulo, bangi bavuddeyo ne bawa ensonga zaabwe ez'enjawulo ku nsonga eno, ate neebanga eyongera okubanga ereeta ebibuuzo bingi mu bannayuganda era oluvannyuma lw'omukulu okuvaayo n'ategeeza nti mbabuulire ekibiina kya National Unity Platform nze yakitandika era sobola kubeera nga nva mu kibiina kino. Ngenda kusooka nkuweka kiripu kano ebigambo bino nga we yabyogedde oyinza okugamba nti nze mbireese kubanga waliwo yabadde agamba nti teyagambyeko nti ye yakitandika. Ensonga lwaki abaana bajjeeyo nnyo ebifaananyi bino ebyaliwo nga abakulu bano okuva mu DP block bajoyininga ekibiina kino ekya National Unity Platform. Kakati omukulu Honorable Mpuuga nsamba ebigambo bino yabyogera ebigambo bino yabyogedde olunaku lwajjo mu press conference gye yakoze bwe yabadde wali mu boardroom eya office eya Commissioner of Parliament we yasinzidde n'ayogera ebigambo bino. Byajiddeko ebibuuzo bingi nnyo naye kansooke nkakuweeko kokka we yayogeredde ku nsonga eyo then nzije tubeere nga ate tweyongerayo mu nsonga y'emu. Okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa naye okutandika NUP ne bannange kwali obumalirivu na bwagazi bakolagana n'abalala okukyusa Uganda. Okitegedde okutandika ekibiina ekya National Unity Platform bwali bumalirivu kwagala n'okwewaayo okulwanirira bannayuganda, bigambo by'owekitiibwa Honorable Mpuuga. Nno nkuterawo ebifaananyi ebyo abantu bano olunaku lwe bajoyininga ekibiina kya NUP nga bava mu DP kibiina era ekyali kimaze okubanga kifuna embeera y'emu. Abamu ku bantu abaludde ebyobufuzi mu ggwanga Uganda bavuddeyo nnyo nga bavumirira akabinja kano, naye nga omanyi bannayuganda abamu badde bakitwala bulala, abamu tebaagala kubeera nga bakigendamu nnyo, naye nga abantu abakulu ennyo abaludde ebyobufuzi baludde nnyo nga boogerera akabinja kano nga mulimu n'owekitiibwa Kibirige Ssebunya. Mumujjukira omusajja oyo Kibirige Ssebunya yavuganya ku bwa pulezidenti w'eggwanga Uganda mu kalulu bakaali ka 2026 sijjukira bulungi naye nga nzijukira yavuganyaako bamuyita Kibirige Ssebunya. Yavaayo n'ayogerako emabega kaawo n'ategeeza nti akabinja kano ke kamu akaali ka forminza akabinja ke bayita Ssuubi era nti era baali bagezaako okulaba nga basattulula ekibiina kiri ekya Democratic Party. List yene y'abantu bano abamu bagenda ne baawukanako, abamu kati busaawa zino bali mu DP, abamu bali mu NUP newankubadde nga DP yasigazaayo abamu abandi badde abaayo. Kakati njagala okuba nga nkuwa akabinja kano akajja mu kibiina ekya NUP nagikusomedde list eno naye ngenda gikuddiramu. Ebiseera ebyo ekifaananyi ekyo kyolaba lwe bajoyininga ekibiina kino ekya National Unity Platform bajja bwe bati. Kwaliko Honorable Medal Lubega Sseggona MP Busiro East, kwaliko MP owa Bukoto East ebiseera ebyo Florence Namayanja, kwaliko Bukoma Nsimbi Woman MP gwe bayita Veronica Nanyondo, kwaliko Kyotera Woman MP Robina Sentongo, kwaliko Butambala County MP Muhammad Mwanga Kivombi, oyo naye mwamuulidde yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo nja nabyo kubikuwa ekinabanga kyetaagisiza. Kwaliko Kalungu West MP Joseph Sewungu Gonzaga, onono nga y'omu kwabo abakyasirise ate nga tutunulira entambuza y'emirimu gyabwe nga balabika bo bakyasigadde n'omukulembeze w'ekibiina kino, bakyasigadde ne bannakibiina tebannaba kubanga bava mu mbeera ng'omukulu Mpuuga ne munne Sseggona baakalabibwako nga bo balaze okujjayo enjala. Kati Honorable Gonzaga Joseph Sewungu yaliko Masaka Municipality MP by then kuba yali akiikirira Masaka Municipality nga tebannagiwa site basooke bagitemeetememu constituency ezo. Honorable Mpuuga nsamba Mukono Municipality MP Honorable Betty Namboze bakireke era nga nono naye y'omu ku bakyayimiridde ku mazima era y'omu ku bakyayimiridde ku ddoboozi ly'abantu era nga ye agamba ekituufu kyandibadde bwe kiti newankubadde ensonga z'ayogera zitegeerekeka
era yakugamba nze kijja kunsanyusa nnyo nga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga asigadde mu kibiina naye ng'ate ebyo byonna abigyewo. Era ngenda kuwa ebigambo bya Nambooze maaso awo bye yayogedde we yaladde ku programu eri emanyiddwa nga Barometer akaasa mmemme we babadde tebamuganya na kubaako byannyonnyola naye n'abategeeza nti wadde ndi omu mwakyazizo wa NUP omu naye nja kubalemesa nja kubasabula bw'atyo ye omu ku basigadde nga bakyayogeza amazima. Kwaliko Makindye Ssaabagabo MP Sempala Kigozi Emmanuel Sempala Kigozi mumumanyi eyali akiikirira Makindye Ssaabagabo nga wetwogerera ssaawa zino agikiikirira bamuyita Honorable David Serukenya. Kwaliko akiikirira Makindye West yali Alan Sewanyana. Kwaliko neyagwa mu kalulu akalubaga North amanyiddwa nga Honorable Kasibante Moses. Bino byagenda okujja nga bwe nakugambye wali mu audio yasoose nga waliwo abalala abaali bava mu ku independent. Kwaliko Honorable Zaki Francis Butebi ono nga yali akiikirira Mtyana Municipality, Patrick Nsambo Shabe ono yali akiikirira Kasanda South nakati, John Baptist Nambeshe Manji ya County, David Luchamuzi Kalwanga Busuju County ne Honorable Latif Sebagala Kawempe North. Bano be baali basoose okulaba omusana mbu bone bajja mu kibiina ekya National Unity Platform then oluvannyuma n'abava mu DP ne babeegattako. Naye ng'okuva emabega nga tebannaba kubanga bava mu DP basooka kuteekawo nsasagge. Bateekawo ensasagge ne babanga ate ekibiina ekya Democratic Party bakiyuzaayuza era mujjukira obutakkaanya obwali wakati we yali akulembera ekibiina ekyo Honorable Nobert Mao ne Mathias Mpuuga yennyini. Nina ne kiripu gye mbadde njagala okubanga nkupuleyingira wano naye ngezezaako gifuna sigifunye bulungi nnyo. Bakozako era Mathias Mpuuga olumu yakolako ku press conference ng'agezaako okuvuluga abakulembera ekibiina ekya DP. Ndowooza kantu kano nsobola okukakuwaako n'okalaba. Byaliwo ng'era ensasagge abakulu bano bagitadde ne mu kibiina ekyo. Press conference eyo baagikuba ngenda kukakuwa okalabe nga bagezaako okuba nga bateeka olutalo mu kibiina ekya Democratic Party. Era ensasagge yali mu kibiina ekyo yatambulira ddala paka kutuuka kibiina kukiyuzaamu. Era DP nayo nebanga lwe lumu ku lugendo bwetyo bwe yatandika ngera boolaba bwe biri kati mu NUP ne mu DP bwe bityo bwe byali. Kansooke nkuwe press conference eno gye baali bakubye owulire ebimu ku bigambo tebyawukana nnyo ne byeyayogedde olunaku olwajjo omukulu Mathias Mpuuga Nsamba. Kiripo eno yali press conference ng'olw'ensasagge eri mu kibiina ekya Democratic Party. Wuliriza. It does speak to the simplification of rather serious. We are open to any mediated negotiations towards restoring the party, not towards reconciling with the troubles of leadership. No? We want to help the leadership out of their troubles. Maybe they are clueless and they need help. They're only putting on strong faces. So when we sit in a meeting mediated, first of all, we shall invite them to appreciate that there is a problem. Okay? Once they agree that there is a problem, with them, we shall find a solution. Maybe they are not actually the problem. The problem is appreciating their duty. Maybe we shall help them to actually do terms of reference again. We have issues to deal with, straightforward, cross-cutting. Kale, byali bigambo by'abaana abakulu abaali batadde embeera mu kibiina ekya DP. Kati nno okusinziira ku bantu abamu abaanalyzing ensonga z'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda, waliwo omuntu omu yavuddeyo ngenda kunoonya kiripo eyo nayo nje baleetera ebyange byebyo byenkola. Waliwo omuntu omu yavuddeyo n'ategeeza nti akabinja kano ekimu ku bigendererwa byako tekabeera wantu nga si ke kagenda okukulembera. Byabadde bigambo bya Alex Waifa mu Fumbiro nti bagenda okujja ewantu nga bamaze okuteekawo condition ffe tulina okuba abakulembeze mu kifo kino abamu nga beewadde. Nze nina okubeera leader of opposition, nze nina okubeera chairperson wa committee bweti, nze nina okubeera secretary general, nze nina okubeera kino. Naye nti bwe baali bajja mu NUP bagenda otuuka ng'ekibiina enkola zaakyo ndala era ne wabaawo ensasagge. Kati ne wabaawo omulala agamba nti akabinja kano kaludde ebbanga nga kazannyira gavumenti omuzannyo ko kalaba ekibiina ekikoze amaanyi nga kirabika kitadde pressure ku gavumenti ne kajja ne kayuzaayuza.
ke kabinjaako naye ebyo bigambo si byange era tukyagenda maaso n'okubeera nti tubinoonyerezaako nga bw'omanyi Redison TV we tukola tusooka ntubinoonyerezaako ne tubireeta nga tumaze obbikakasa naawe n'obeera nga ate ofuna naye nga ye omukulu yategeezezza nti ye yatandika ekibiina kya National Unity Platform kanziremu playingire ebigambo bye ate tuddemu tuwuliziganye mu updates ezigenda okuba nga ziddako zengenda okubeera nga mbaleetera mu bbanga eritali lyewala mu ddakiika ezitali nnyingi nnyo ngenda kuba nga mbaleetera ate updates endala kubanga nze nakugamba wano ku Redison TV ekigwa mu ggwanga Uganda yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira yonna gy'oli gy'ogenda okusinzira ate obeere nga naawe obeere omu ku abo abanasooka okukimanya obeere nga tosigalira mabega mu nsonga zino ez'okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Omukulu bw'ati bwe yagambye kankomewo. Okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa naye okutandika NUP ne bannange kwali obumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda.